video y'abantu gye balabye ku social media okwo video eyo ntuufu nabadde ndi nasanze bajjo ne Abitex mu Chicken Tonight tugenze kawa mu restaurant awo ne mbasangawo nga bali mu kwa live zaabwe ne bambuuza bukyamaanyi buli kimu kye bambuuza mu video n'ekibaddamu era nze kenyinze nayogeredde naadde sina mulala anjogererako obaani nze nayogedde buli kimu ekyabadde mu aka video nti Bobi wabampise okuddayo waba nkubidde essimu kubanga bino ebintu bya politics tukyawaganyiza ne bakyali baffe bangi ate nga emuntu era natera kyokufunamu nnyo kyamaanyi kitegedde so nayogedde nga njogera my mind with my spirit and my soul nabadde njogera ngera kyenjogera nkikakasa nabadde nkikakasa sina kye nayogedde nga oba neekwekerera oba kikino nayogedde ndesekwekera mba njogera ensonga njogera straight to the point. Tutandike katono nnyo oli muwabuzi w'omukulembeze ku nsonga za ghetto ne mu ka video gamba nti omukulembeze ye uyita ku TV n'omuwabula yampita ku TV ne mubula kubanga sikyamulaba maze ebbanga simulaba. I spent like 2 years nga simulaba pita ku social media Facebook nze kuba mulaba ku TikTok okumulaba. Omukulembeze ye agamba alina akasimu katono by'omugamba byo obaka omutuukako akufuna nakubiza feedback obaka simanyi wawo omutuuka kubanga mbadde nga already sindiko obubaka wange gyali embeera tugikoye n'embeera gye tulimu essaawa ya leero nga ffe presidential advisor okubanga president tulinamu advisingira ku social media na ku mikutu nga tetumutuukako tetumulaba tatukubya natudana kyatugamba natugamba. Gwenga presidential advisor president abasasula ate mbate mumutuukire oba yabawa buyifo n'ebikomaawo biringere byakawaani kalinga akawaani kubanga nti omusala buswazi kitegedde buswazi wetufuna ate nga president yasuubiza abantu ebintu bingi nnyo bye balina okufuna ne batabifuna abantu abo bonna bye yasuubiza abantu batuukira wange bonna bageto yite ebintu byabagamba obbawa naye batabibawa byonna ebintu bituukira wange nze mbaliisa nze mpowa nabo abamu bava mu bitundu ebyenjawulo abalala bava Arua abalala bava Ggulu abalala bava Busia Mbale ne bajja ne bansalako ate nga sirina busobozi busobola kubabeezaawo kuba omaze emyaka 2 nga tola president n'obuswazi baba bakuwa bw'omusaala era obuswazi buba tebukumala buba busente butono nnyo kati presidential advisor ku bantu bennina n'abantu president byasuubiza ebintu byabwe nabo nga bajja ewaka wange basina busobozi busobola genda kulabirira abantu abo. Omuntu ali ayinza okwebuuza bukyamaani baba mugaba presidential advisor bafuna sente meka omusala presidential advisor kisinzira presidential advisor ki kubanga emisala gyawukana omusala gwange gwefuna nga nze bukyamaani owaba ghetto ziba sente ntono nnyo zensobola okubanga zisobola okubeezaawo abantu baffe aba ghetto kubanga presidential advisor bafuna sente ez'enjawulo kuba tetuli ku level y'emu. Omuntu ayinza okuddayo n'agamba mbu nno bukyamaani yayagadde okuddamu bwatyo kubanga ayagala senkana president ayagala kulipira ku Bobi. Sagala kulipira nti ndipira njogera amazima kubanga twayokya okitegedde twayokya n'abali bakwano bo essaawa tusobola mugamba nti mpa sente alowooza olina sente nnyingi ate nga tulina sente. Bobi Wine olinda kasimu kokka kukuya gwe tosobola mukubya n'omugambo owaayo we twazirundako lwaki tetukola bweti ne muddawo nga ye takubidde. Nze namba yesigirina ate ennaku zino naye kati ate naye tokyamukubira bukubiza essimu n'omugamba nti nkukubira ssimu okitegedde simanyi na namba ki gyaliko nze nize bulinzi bwanankubira ssimu angambye nti yingirawo naye nga wandyetaaze okuddamu okujoyininga forces ne Bobi Wine oba okudda mu kibiina kye. Okudda mu kibiina kye nga lwaki sikiddamu nsobola okiddamu kibiina ki kyoyogerako NUP nayo nsobola ogibeeramu nsobola okubeera mu NUP nga bwe ndi essaawa zino n'aba NRM naye nsobola ogenda nembeera mu NUP kubanga ate Bobi byonna byali byonna twali twabipulaninga nga twabyogerako I know each and everything. Waliwo ebigambo bye wayogera nga ng'omaze osatedde wakwadde bwa presidential advisor ng'oyogera ku mwami Bobi Wine kati obyejjusa oba byonna byali bituufu bye wayogera.
namwogerako ki sijjukira tayagaliza talina kyabazimbye talina kyabayambye yeyagaliza no okwagaliza waliyo omuntu ayagaliza waliyo n'omuntu atayamba bawo tumaze ebbanga tulaba mukulembeze kuba sigwa osoosa okukaaba bangi nnyo kubanga nze akuba nti nze ndi ghetto youth nsobola okwebeezaawo nsobola survivinga naye nze bino mbikooye ate onoonya buchaman ekampala n'omubulwa tosobola kunoonya buchaman kampala n'omubulwa enamba yange ebiri ku mitimbagano so wevuma okujoininga NRM nze siri wa NRM okugambye ne kadi ya NRM sigirina siri wa NRM oli waki sebo I'm a Rastaman ekifo si kyevuma naye neevuma okuba nti banteeka mu bantu ne balaga nti bampadde ebintu nga tebampadde ebintu bya kozesa kikyokka kye neevuma muzeeyi singa abaakulaba kiki oyagala akole era gwe ki ekinasatisfying omutima gwo nze muzeeyi kyenjagala akolere eggwanga lino be bavubuka ba ghetto abatalina mirimu abavubuka ba ghetto abali eyo abakera okunywa obunywi draga ezibakuba nga tebalina kyakulya n'asula ku luguudo n'amala ennaku bbiri nga talidde kintu kyonna ng'anywedde bunywi enyosti emukubye naye bakakukubo gwenga presidential advisor wayogeddeko ne ba presidential advisor banno nga Kafaini Kusaasira n'omukyalo olulina Kafaini Kusaasira namukubira essimu ne mubuulira yankubira essimu ng'alabye akatambi n'ambuuza n'enkimugamba ne mugamba biki byempitamu na kiki ekiriwo ewange ku saidi yange yankubira essimu yagamba kiye ku saidi ye kiri kitya Kafaini Kusaasira ye kyaŋŋamba aŋŋamba kyekimu newuwe naye talina kyakola kyalina omuntu wagamba nti omukulembeze yabagoba abamukyamu omuntu wagamba nti President Museveni yatugoba tampandikirako bbaluwa engoba naye just kyenetise kyekikola kyekimenya kubanga abantu balowooza tulina nnyo nga tetulina lwaki temuzaayo bakoze mwasaninga naye kubanga omuntu abakuluza kuba nti omukulembeze yabasubiza ibawa ate nga temubirina nga abakulembeze bakunyira essaawa notulinda bisanja byaffe bigweko nakulizayininga kwa buntu okulizayininga kati myaka gyendeka nsobola okulizayininga omuntu alizayininga abeera myaka 8 ekisanja kyamwe kigwako ddi ne presidential advisor aliwo abalina emyaka 5 abansookayo mweyo office nga bakyaliyo ffe twagaatereze mu mbeera yaffe ey'abantu ebintu ebasuubiza abantu banaabibawa ebintu ebawa abantu niyo basuubiza okwetoola eggwanga lyonna baveeyo babikwate babiwa abantu bebabasuubizwa projects zebabagamba bakolera abantu baleme kudolooza nti ffe tulina ssente nga tulina ssente